era nga nkyali ku mawulire olw'amawulire agafulumidde mu lupapula lwa Bukedde era olwaleero mujja kunsomya eddoboozi si ddungi bulungi nkakalikake naye tulina okukola emirimu gy'eggwanga ate nga tulina okuteeseza Obuganda. Mbadde njogera ku mawulire agamuta sebo mpulikika olikika bulungi nnyo sebo weba sebo. Mbadde njogera ku mawulire ga Bukedde gawandiise ebintu ebisisiwaza Omuganda alumirirwa ensi ye awo olulimi lw'ekitiibwa bwe gabadde gawandiika ku muwala ono n'abaseeku eyiyita black bwe babadde mu kooti bawoza n'omuzungu ne bajjayo kakica yenna yenna ne bamukuba mawulire omwana omuto n'omukulu bonna ne basoma omuntu n'afa ensonyi naye nga tolina bwonza kiyimiriza kubanga oli mu buwambe. Ebyo bibintu tukolwako mu mbeera y'obuddu gye tulimu okutuusa nga twononodde. Njagala kufunzafunza naye mu kufunzafunza njagala kuliza Abaganda gye bali mu mawanga yonna tugire kube nga tuwuliziganya kuno kuteekawo mu mbeera zonna mu kukkaanya ne mu butakkaanya mu kwagala ne mu butayagala buli Muganda gyali twetaaga tuwuliziganye kubanga bwe guba nga musango okubeera nga twatondebwa nga tuli Baganda ffenna tukugabanako kyenkanyi. Ekinaatwala Kasolo ali ku butaka kyekijja okutwala Kigozi ali China oba ali zero kubanga omulabe w'ensi takoma ku nsalo za Buganda zonna wabula ali ne mu nsi yonna naye byabitukola olwokuba tetulina gavumenti esobola twasirira era bakwata Omuganda yonna gye bamukwatidde gavumenti esika nekasa nti oyo webamutuwonya tujja kuba tuwonye ne balinda okukwata omulala naye ne babitukola okubanga amaloboozi gaffe tuganya okugagatta awamu buli omu ayagala kukola bibye nga nekisinga okuvaamu obuzibu obwo buli omu ayagala abeere mukulu buli omu ayagala abeere mukulembeze netwagala kukkiriza nti Kasolo bw'abanga yansinza okutegeera ensonga bamuleke atukulembere muwulirize bwe kinaba kyetaaga kukula nja kuwabula bwe naba neetaaga okukulembera nja kulaga bulazi Kasolo nti atembere mututuuse kkiriza nze nva nkulembera kubanga ekirubirwa okusobola kitungi mwange mulina endaba yimu so si lwakuba oyagala kuteekawo kabiinaako n'oli ateekawo akake negundi ateekawo akake mubeere abakulu 100 naye nga temusobola yadde okusitula ettaffaali erimu oddijja mu kifo naye nga buli omu waali yeyita mukulu yeyita pulezidenti yeyita chairman yeyita ki. Sebo ngenda kukomekereza n'ensonga ey'okutegeka enkiiko nakyogeddeko nti Mukama bw'anaaba tusobozesezza okubeera nga tutegeka enkiiko ez'abaana b'enda ya Nakalaama tutegeke nga tutaddewo entebe z'abo abakulu b'ebika be tukakasa zibeere entebe 52. Kati omulala najja n'atubuuza nti ate ebika ebyayongerwamu tumubuuze eyabyongeramu ne gye yajja obuyinza. Sebo saba Mukama Katonda atwongere obuvumu n'amaanyi era nga nsabira nnyo abo bwe yateekako omukono gwe okuteerawo mukutu guno n'okulaba nga bagusobozesa okubeera ku mpewo. Saba abongere obusobozi nga bwe tukyanoonya obusobozi obusingakaawo kubanga byetugenda okukola tabigenda kuba bya rediyo yokka tuyinza okuba nga tujja kwetaaga okuba ne TV tuyinza okuba tujja kwetaaga okubeera n'empapula z'amawulire ate mu nsi ez'enjawulo zisaasanye obubaka tuwuliziganye abantu bamanye ekizibu kyaffe tubawe obukulembeze oluvannyuma tunyira ensi yaffe Buganda. N'ebigambo ebyo Sebo mbeebaza nnyo baweereza baffe gwe mukulu Lukomwa ne Buganda temwasabwa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaale.
Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaale bannange ebigambo ebikulu ebyo byonna bibadde bya Walusimbi Kasolo ddala ng'obiwulira bya bulumi bya nsonga birimu omulamwa bya magezi eri oyo omuganda awuliriza akutte ku nsonga gye nsinza okwagala ennyo gye nsaba Abaganda abazzukulu ffenna abali ku mawanga tugirowoozeeko agambye okuteekateeka enkiiko z'ebika nga tutaddewo entebe zaabo be tukakasa 52 mu bitebe 52 kintu kikulu nnyo bwe tulina okutambuliza amaanyi gaffe y'ensonga nkulu nnyo so ne Nantumerule yayogera ekiteeso era kyekimu ng'agamba nti tuteekewo agafa mu bika bannange y'ensonga nkulu nnyo mulamwa gwa amaanyi nnyo ayongedde n'agamba nti Abaganda obuteekakasa nalw'okwegamba lwe lumbe kyova olaba nga bajja batukulamu naye obwedda ndaba wano ne Buganda tebwasabanga akuuba ekkalaamu olw'ebigambo ebikulu eby'amagezi Kasolo byabadde ateesa. Kasolo weebale nnyo weebalire ddala naye ensonga eyo tugenda giteesaako nnyo tuteeketeekewo enkiiko z'ebika era ngenda gikuutiza nnyo bannamiramwa ne basemiramu abawuliriza leediyo eno ensonga eyo tugikwaseeko n'emikono gyaffe abiri saba Buganda tebwasaba Ssaabasajja Kabaka awangaale nnyo Ssaabataka omukulu w'ebika bya Buganda era nga littabiro oba entabiro ya Buganda abalungi Abaganda bakatonda abatuwuliriza yonna yonna gye musinzira okutuwuliriza muwuliza laadiyo y'Abaganda kuwa kitimba wawa katonyeze ababaka katonyeze kyomma okubaweereza obulungi buti tusinziira mu kibuga Ilford nga kino kisangibwa mu Bungereza studio yammwe nga bwe ya Buganda mu programu wolinywera bw'ogatta olulira n'olukomo omugatte essimu yaffe neerawa nti 44 203 372 44 83 mu ngeri y'emu tulina enkola eya Skype oyinza tusikayipinga ku ngabo ya Buganda Skype yaffe eri ngabo ya Buganda tulina akasanduuko aka email nga kali ngabo ya Buganda @gmail.com osobola okukuba essimu no Skypinga no emailinga nobaako kyowabula oba kyobuuza nofuna okuddibwamu tugenda mu maaso n'omulamwa gwaffe ogamba nti amazima gali tuwa eddembe ng'ogwafuka omulabala gwaffe gubadde gutyo olukiiko olw'abasemiramwa ne bannamiramwa ne lugamba nti tulina okuttukiza omulamwa gwe mwaleetako juzi nti abakutulakutula mu bika by'Abaganda balabe ba Buganda gwe mulamwa gwaffe gwa leero wawulirira bino nga waliwo omuganda waffe asinzidde ku butaka ffe bwe tubeera eno e Bulaaya tukiyita kyoto asinzidde ku kyoto nga kibukuta omuliro nga gubukuta ng'amazzi agakiira ageesera mu Buganda n'awulugumya olukomo n'atukuutira n'atulaga baddugavu bannaffe e Nigeria bwe baalaba omuzungu n'atulaga Abanigeria bamulaba
bo ne bawandiika ebitabo. Omunajeri oyo gwatunyonyodde Kino Achebe n'amulabako n'ekirala nti nabo balinga bajjajjaffe nga tebakkiriza mannya malala gakwepaatiikibwako. Ofuna erinnya lyo ery'ekika n'ofuna linnya lyo eryalule oba ery'olugero. Naye kaakano topaatiikibwako amannya gali kyaddigaani nga tomanyi nakyo kitegeeza.